katale kibaluma wemba nkutute ndiwo kacabetabete guno weguba mwenge ntamite gwondalute wamponyanze kale tomeza wamponyanze kale waliwanga bantomeza Bange gawulira nga amazina mangi nnyo ne bakugamba nti kati yimirira otulage mwa munnange nno nakyusaamu oyo omwana Bresha Cash alina amazina gayina ge namuyigirako nti akutendekana ne bw'oba amakya lazima obaako kyojjamu ze zimu ku lessons ze mubeera gwe ntunuulira performances zonna ze mbaddeko lately kuva wenafulumya Another Love nti waliwo engeri gyakutendekamu okitegeera kubanze nali manyi nti artist yenna ogenda bugenzi ku stage kwata microphone weewombeeke yimba kati nagenda olako kalina moves ekaleeta nekagaana gwokola oti kati mubeera luddawa nga muli mu trials ezo nga muli mu rehearsal tusisinkana eyo bifo bingi gyabeera gy'omusanga ampita ne tukola ki nankwata mukuba nange mba nkowokuba w'abawagizi bange era abantu bandaba bagamba Evans okyuse biki kitegeeza okukutraininga amazina kyekibagatta n'okupromotinga music wo oba okupromotinga music wange ye talina nnyo kyakupromotinga already following yasinga ku TikTok obulungi yasinga kati yeetaaga kiye kati nze mba nina okwegayirira okulaba nti mbaako engeri gye mwekulubeesaako okulaba nti nange mbaako wenkola ki wentuuka Brown tagenda kunyiiga kuba luli watugamba ekyazani kyaliwo ne kitagala kati ate tuli ku mulala yasinga olire ekyazani kyaliwo ne kitagala saagala nange kukola ki yakugaana n'obivaako sijja gamba nti yaŋŋaana naye gwe kyoba omanya nasindika kyensindise ne kituuka ne kitagala kati oli mu kusindika kirala kakati kansindika ekino kyo kirabo kya kyoli mu kusindika kati ono yansindika sinze musindika kyoba omanya amaanyi Bresha gaalina sirina na bwe nyinza gannyonnyola kati gwe tunuulira oluyimba lwa Another Love engeri gye lukozeemu kuba lwa mwezi gumu naye essaawa zino kumpi buli muntu alumanyi ago ge bayita amaanyi g'oyo omuwala ate nga nze nali simufuddeeko nnyo kitegeera kati gano ge mazina ge yakuyigiriza kakati njagala weetegereze geego anti weetegereze kuba n'ebyo byonna yannenya yaŋŋamba kati olaba Evans lwaki obuusebuuse bubuusibuusi okitegeera naye jjukira wali oba oli ku bunkenke kati yaaba takimanyi kuba yabeera ku simu ye bw'ati kati naakuyigiriza biki kati wano bw'otuuka mu bantu jjukira obamuko ka pressure kati jjukira abiraba ku vidiyo era nakkubira naakunenya biki naye byonna wanaayitira omwaka nja bba nkoze ekyo mwali ku luyimba kyo kati singa producer abawa ku sound ya Another Love abo abantu baali bali mu kudigida luyimba lwa Another Love kogwe essanyu lyakutyako n'obukabuuka anti kyenkugamba nti pressure oba abantu oba oyagala okugyayo stroke ze baakutendese eno omuwagizi akusika awo kitegeera naye kyenjagala mutegeere nti twebaze Mukama olw'omuwala ono Bresha kitegeera nti amaanyi gantaddemu okitegeera oluyimba luno Another Love lubadde lusobola n'otwala omwaka nga terunnahiiti nga nze nkikubuulira kuba sitayiro mpya olulimi lupya lu Nigeria okitegeera ne sitayiro yennyini naye kati omuwala amaanyi galutaddeko mayitirivu nnyo so yensonga lwaki naye n'okusinga mbadde mbowa nnyo ku stage nga mpulira remarks ezo mu bantu sanyusa okulaba amina nange nsanyuse nnyo gamba otya mwannyinaze omanye emboozi eyiyo webale kuwangalira ku BBS Terefayina n'okukuuma programu yaffe nga y'amaanyi tukyakyanke mbuliza abatulaba abatulaba ku BBS Terefayina mbalamusizaako nze musajja wammwe Chris Evans Kaweesi nkomyewo ate mbanjulira ekigenda mu maaso mu bulamu bwange
n'ennyimba empya. Ekigenda mu maaso mbulamu bwo kye kiri wakati kye tuliko ssaawa zino. Tuli ku luyimba. Wandeka nga onoosulayo ndeka got another lover manya nako wanze siridda. My love for you didn't matter. Bunny, I got another lover. Manya nako wanze sirida. Bunny kitegeeza leave me. Bunny lulimi ki? Lu Nigeria baluyita lupigimi bwerutyo. Lupigimi? Pigini language. Singa okuba popular in Nigeria. Nga bw'olaba wano we tulina Oluganda. Tabani ali ati? Tabani Emma mulenzi yali eyo ali bulungi. Asoma mpola. Yazeeyo ku ssomero? Kati ali mu holiday kyemmanyi ssaawa zino. Mmaze nga ndoza nnaku nga nnya nga simuwuliza naye nasemba muwuliza ng'ali kiriya. Webale kupushinga, webale kuvuga. Ngezaako okulaba nga ndeeta emigigi emito naye si byangu. Bikyali mukayo bikuwaliriza okukola ekintu ekyo by the way. Anti kati nkuze. Kati already ndi mwaka nga gwa 10-11. Mu music. Ebiseera ebisinga kasita otuuka awo olina okufaayo ennyo okulaba nti teweetunuulira wekka. Kati njagala nange ngende okukivaamu nga ndeseewo abaana. Mbadde nno nkikola lwakuba nti kino nakikolamu open ekya Tabani. Baana bangi mbadde mbayambako okubeera nga nabo basituka. Lwakuba kino ekya Tabani Emma kyo nayagala nkyeteremu omukono nga nze. Era mmanyi we wanaayitira emyaka 5 oyo omwana agenda kuba yeeyongedde abantu okumutegeera. Ekyo nno kirungi abantu abasinga bwetaaza wano abayimbi ku set. Oleeseeyo aliwa kati ekyo ekibuuzo gwe wakimaze. Tekyali asobola kikubuuza bw'oleesa aliwo. Tetujja kuyimba kufiirawo. Oyimba n'okita ate n'oleka n'abalala ne bakola ki? Ne bakikwatamu. Evans gwe ndi naye akawungezi k'olwaleero alina oluyimba nga bwe nabagambye mu ntandikwa akoze bulungi endongo agituwadde ennungi bwe tuba tuzeeyoko emabega zaake asitidde bikalubye weebale another lover. Wakati mu kuba nnonga ezimu zifulumiza wakati mu kuba nga tewali ssente. Era ekyo nakiba abayimbi balina okukinjigirako tinze saatunuulira kuyimba kwokka. Nayingira mu kulima okitegeera nasobola okutundanga ebyange nenteeka mu music. Music bwe yabanga nga takola okitegeera ekyo kyannyamba nnyo. Kati abayimbi abasinga obungi sente zaabwe bazinvestinga mu music bwe bazifuna ne balya buli ne baddamu ne bainvestinga mu music ne balya buli bwe bityo. Kati nze mbeerayo ne business zange endala music bw'atuuka nga taleeta nga ntunda yawe emmotoka y'ennyaanya. Nga sente ziyingira. Kasooli nga tukungula. Kati engeri gye ndi omulunzi era ne kasooli mwerimira. Ne ntwala ku kyuma ne bakuba kyakyo kati njagala kugula kyuma nakyo mbeere nakyo kufaamu. Nunda nkoko layers bwe bityo. Nkoko zokka. Layers mwendaba mwe musinga okuva akasente. Bale banyi waliwo kuni busolo bulaawo bw'olunda mpola. Era abazirunda nabo sibalinaako buzibu naye nze nagamba nze kambeere ku nkoko. Abalunda ente nabo sibalinaako ttabu. Oba obadde ogamba balala. Abaliwa. Omanyi omuntu ekimuba ku bwongo kyayogera. Gwe maama obadde ogamba ki? Nte. Bade ngamba tesira kyakye bade ngamba. Ffe tuli nnyo mu nkoko wano. Wow. By the way, gwe omukube baali balanga mu kivulu kya golden kino ekyayibwa. Si gwe omukuba aliko. Ekivulu ekyo nalina okubaayo naye nali nsimbula ne bankubira ne baŋŋamba tojja. Olwani akubira? Dipisa y'ekivulu bamuyita Yosefu.